وهو على مكان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، وقد كان كيف كونه يكن. والصلاة والسلام أتمان أكملان أزكيان أصرفان على خير من بعثه رحمة للعالمين، مصطفى مرتضى مجتبى أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، abadduwa Allah n'abazaana ba Allah abeerekereza ne mujja wakati mirimu gye mulina okubanga mukola abamu gye gyabaleeta, naye Allah subhanahu wa ta'ala ne mumuwaawo akadde abali mwebale kwerekereza wakati mukulinnya ennyonyi ne muva gye muva ne mugenda mu nsi yonna gye mulaga ne muwaayo akadde ng'akakusinza Allah. Musabe Allah abakuumire kweyembeera. Bangi baganda baffe bava e Uganda nga basaaze sona baazita. Bangi baganda bamwe bajja nga basaaze bali mu masabo. Bangi baganda bamwe bajja nga basaaze kati bali mu bintu Allah by'atayagala. Ne Allah bw'akuwangayo akadde n'ojja obeere ng'omusinza omusabira Allah akuumire kwenembeera. Ate era bw'obanga munembeera obunafu wonna nga Allah akyakuwaddeyo omukisa ogujja mu muzikiti, saba Allah embeera eyo abeere nga akunafuya. Bwe kuba okukola amazambi akunafuye, akuwa amaanyi mu kukola ebimusanyusa. Basabira Allah abaggulirewo emiryango gy'ebyenfuna. Basabira Allah abataase ebigendererwa byammwe byonna bye mwagala bye mwakimena Allah bibawe, kubanga abantu bamwe bangi babasuubira mu bingi. Bwina bamaama bammwe bakitammwe baganda bammwe mwe mubaweerera. Basabira Allah ateeke omukisa mu temufuna. Bwe kiba kitono abawenga kingi, bwe kiba nga kingi akiteekemu omukisa, bwe kiba nga kya haramu Allah akitukuza akifune kya halaali. Basabira Allah abatuuse ku buwanguzi ebbanga lyonna gye munaawangaalira. Saba Allah sebengera okusaasana emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyasomesa byonna bitutwala mu jjana, n'atukubiriza n'atwewaza byonna ebituyingiza omuliro. Bajamaa mbakubiriza okubeera nga mukola Allah by'abaagaza. Olwaleero ensonga gye tugenda okwejjukanyaako bagiyita al istiqaama, okunywera. Wonna w'obadde obeere musajja munywevu, istiqaama kunywera. Ekyokubiri ate obeere mugumiikiriza ku ekyo ky'onywereddeko, al istiqaama. Baganda bange, ekireetera abantu abamu mu nsi muno okubanga batagala batala badda mu ddeena ddeeno, abantu si banywevu, ate ekyokubiri si bagumiikiriza. Baganda bange, mubeere banywevu, mujja kuwangula mu byonna bye mukola. Istiqaama ne bw'oba ddiini oli nga tanywedde, bwe muwulira ng'akyukakyuka, leero abadde musiraamu, enkya n'alokoka, enkya kimanyi afuusa mukatuliki, ate kati musawo muganda. Bajama ekitawaanye duniya kunywera. Abantu si banywevu, al istiqaama. Omusajja omu yagenda ewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba ya Rasulallah, sahaba n'amugamba wayo mbaka wa Allah,
qul li fil islami bako chombuli yo mudini na yo islamu qawlan ekigambo kimu la as'alu anhu ghayrak aw ba'dak sina gwangenda kibuza mulala yenna ahadan yenna ghayraka ngojeko gwe ba'dak oluvanyuma mpaye ekigambo kimu mbaka wa Allah ng'ekigambo ekyo kyombuulidde sirina gwe ngenda kibuuza mulala yenna oluvanyuma lw'ogwe ng'okiŋŋambye. Nabbi yali asobola omugamba ebigambo bingi naye uli bwe yamugamba sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yamugamba musajja gwe qul amantu billah gamba nti nzikiriza Allah gamba nti katonda wange ye Allah wange yekka gwe nzikiriza era gwe nsinza. Ekyokubiri Nabbi namugamba thumma istaqim sajja kwongerako kirala nywerera ku kyensoso okugamba. Yamba Nabbi baako ekigambo ky'ombuulirayo baayo obubaka bw'ombuulirayo baako message gy'ompa baako wasiya ekirambo ky'onnamira la as'alu anhu ghayrak sina gwe ngenda kibuuza ng'oggyeko gwe aw ba'dak oluvannyuma lwo sina gwe ngenda kibuuza era sina kirala kye neetaaga okuggyako kyompadde. Nabbi yamugamba qul amantu billah gamba nti nzikiriza Allah thumma istaqim oluvannyuma nywera. Omuntu bw'osiramuka ebizibu bingi ebibeerawo in fact ng'oggyeko obusiramu bwokka na buli muntu ky'okola mu nsi muno kyetaaga kunywera. Bannammwe bangi be mwayingira nabo eggwanga lino abatanywera byatagala baddayo ate nayo bakaaba kati bwavu. Bino ebintu byetaaga kunywera era kyova olaba twagale tubeera Stanback siramu munga nyumiza gye nvuddewo era nga seeka nze najja muno nansula ku street omwaka mulamba naye nanywera n'empangula. Ayagala okunywera wangula. Bamaama bamwe ne bakitammwe obulamu bwebawangaliramu nga bwekeefumbirwa beefuna abamu baswena mu nju z'abajjajjammwe. Bajjajja bamwe abazaala bakitammwe ne bannyammwe ne babawaako luumu. Olwaleero kati bali bulungi bazimba. Bino ebintu byetaaga kunywera. Bw'ogenda ku basambi b'omupiira abasinga obungi bemwegomba ne mugaa nti abasajja bano nga bamanyi omupiira genda ku Ronaldo Cristiano genda ku Messi. Entandikwa yaabwe mu kusamba omupiira baali bubi nnyo era nga ne ku bisawe gye balaga babaguba naye banywera ne bakizuula nti beekito ne bakiina. Omuntu takumalanga mu maanyi kugamba nti tojja kusobola. Wallahi muyina kunywera. Abantu bo bamala mu maanyi tojja kusobola. Tojja kusobola kuzimba nyumba. Tojja kusobola omwana oyo muwasa. Mukkirize nti Katonda wammwe Allah wammwe gyali mulamu muyina kunywera bunywezi mujja kuwangula inshallah. Bukeera ku makya mujje Uganda nga mmwe baana aboogerwako bagenti ogolaba yali Dubai ng'akuba kyeyo emyaka egyo tomulaba n'amakaago mujja kuwangula. Oyo tomulaba yali South Africa emyaka bwegiti abaana abagagga kati olwalira abali mu South Africa bana Uganda bw'otuulako nabo tufunye omukisa ne tutuulako nabo abamu bajja n'owokutandikira tebalina baasulanga ku mbalaze za mizikiti kati bagagga bamuno munywere. Ebikompola bigenda kujja bagenda boogerera bagenda bakuba abamu nga bannayuganda bannemmwe naye munywere muteekewo emigongo abakuba bakube abavuma bavume abajereka bajereke abamu bagenda tuko kugamba ti naye Musa ensi eganye lwaki toddayo Uganda nywera wallahi mujja kuwangula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani atamwegomba teyawangula. Mumanye embeera gye yayitamu yazaalibwa mulekwa sallallahu alayhi wasallam. Taata we yafanga huwa fi batni ummihi. Taata we yafanga Nabbi ali mu lubuto lwa maama we. N'agenda omukyala bamuyita Halimatu Saadiya ng'anoonya baana bayonseza naye ng'ayonseza ssente n'anoonya mu Makka abaana bayonseza ssente ne babula. N'agenda ewa Nabbi ne bamugamba wuuyo n'ababuuza mu mpameka ne mugaa tulina n'amuleka n'anoonya ewalala ne babula n'akomawo n'amala gatwala Nabbi nga kale kammalega muyamba n'amutwala. Nga family ya Nabbi tabalina baavu tabalina sheikh nga banaku mu Makka. Halima n'atwala Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amuyonseza bwereere bwe yamala n'amukomyawo ebyafaayo ebyali awo byali bingi naye bwe yakomawo sallallahu alayhi wasallam aba aweza emyaka 8 ne maama we n'afa. Jukira taata yafa ali mu lubuto n'asigaza jjajjawo gwe bayita Abdul Mutalibi
Abdul Muttalib nabbi abaweze emyaka 12 ne Abdul Muttalib nafa nasigaza taata we muto Abu Talib. No olwaliro tewali kitonde kimusinga maanyi sallallahu alayhi wasallam. Teyawangula mujja kuwangula muli baana bato. Zeno message njikubiriza baganda baffe bonna simmwe kaba wano abali Dubai, abali Saudi, abali Oman, abali Jordan. Allah abagaza bugumiikiriza na kunywera munywere teri ulamu bwakaweweevu muntu alina kukola. Allah akimanyi nti mulekayo bazadde bammwe, Allah akimanyi nti mulekayo abaana bammwe, abamu mujja wano nga ne bakyala bammwe mwabalekayo ne mujja munoonye ekikumi mwe mulina okukola kimu kunywerera ku Allah na kunywera. Wallahi bwe munanywera mugenda kuwangula. Seka mugenda kudda e Kampala nga Range Rover muzivuga nga bagamba basama bazze ate nga nesola muzisaala. Mugenda kudda e Kampala nga amayumba mugazimbye nga gamaanyi gali awo baga nti omwana oyo temumulaba yawangala South Africa emyaka 10. Omanyi Allah onaasengejja kiba kibi nnyo. Allah okutuuka okusengejja nga mukasengejja toyitamu gebugeso wagamba biyita anti weba kucyankalanyizaamu naawe noddukira mu ssabo. Abaye mukkirize muyite mukasengejja ka Allah buli gwawa abaako byamuwa. Era mukkirize esoleni obweggwa mumuli baganda baana bewafika ngina bawa ne kudduwa insha Allah sabe Allah yongere obbasumulula. Sola bweggwa mukkirize insha Allah era mujja nabalabe mu bugumiikiriza. Sole gwasira babo batambula yonna gye mbadde nakatambula. Tuwanike ku mikono tusabe Allah. Abaye istiqama kunywera okumanya ngo kunywera kwa amani. Allah mu surati Hud yagamba ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu 10:12 yamugamba ne yanywere. Nabi mulamba Allah mugamba nywerera ku dini, nywerera ku kituufu. Ebanga lyo malango manyuri ku kituufu Allah jakutera mu mukisa. Allah yamugamba Muhammad fastaqim, nywera Muhammad nywera. Allah yagamba Nabi Muhammad anywerere ku mazima. Kama umirta Muhammad nywera ngabo nakulagira wa man taba ma'ak na bagoberera mwe. Allah agambe Nabi nywera namwe Allah bagambe munywere. Wa man taba ma'ak wala tatqaw tamufakum ramwa innahu bima ta'maluna basir. Bimukora byonna Allah biraba mumwina kunywera bunywezi. Allah manyembera je muyitamu. Wallahi nsentali ya muteberekamu bamukyala wali Uganda nebo basento zirina ensentali ya muteberekamu gabana bo baleseri sajja abeera wona emyaka 7 ng'ekimuluma nalabye omulenzi sajja akola wano gwa security gusirikale nangamba seka sente nzifuna kyekituufu naye abaana bange nabaleka bato akamuna kaleka n'akakazaala myaka 7 takalaba. Wallahi mugenda kuwangula mwajja kukima buwanguzi. Allah jabbuba wa mukozese maanyi muzuuke kino byonna bireeta obuwanguzi mubikole mubeere bagabi. Tobeera ne randi 2 n'otagabaako randi ne weebeeremu mugabeeko akugema kuba galeeta obuwanguzi. Allah asengejja gwanaaba obuwanguzi amusengejja. Olwaleero Allah musajja gwe yayisirizaamu ffe tuleeta wano omulimu gwe yasooka okukola nga yakajja wano yajjanga asikaali. Kati mumwanyumirizaamu si musajja mugagga muntu akwata baseeka 6 kulyakwabwe n'abasuza Santoni motoka z'amaanyi. Yajjanga musirikale senga yaggwamu amaanyi n'atanywera. Bavuka bannange munywere. Naffe bino ebyekiwalimu bye tulimu birimu entalo birimu enkokola. Bw'olinnya n'ojja mubaamu bw'oba ozimbiza omutima naye tewaba kyakola. Olina kuguma gwe yenna akuteekako ekifuba manya takiteekako gwe akiteekako Allah. Alina ensonga lwaki gwe yaleetebwa. Gomanya baagala okujja wano lwaki gwe. Enkonyombo muzikumire muteekewo emigongo. Mugenda tuuka ekiseera nga bonna abakuba bali ku maviivi. Muganda wange ensonyiwa naye empaayo omulimu eyalinga kukuba. Buno obulamu obukyabuziba bonna ababateekako entalo mbasaba musabe edduweemu. Yenna gwolaba akuteekako olutalo bw'omala okusaala mu dduwa z'oba osaba saba Allah kuwa buwanguzi. Abakulwana balabe ku buwanguzi bwo.
Jomudwazo obusabaze ezo. Gaja ya Allah nsaba ompa obuwanguzi. Bonna abanda banga atasobola bandabeko nga mpangudde. Abali bagamba tajja kivuga bakulabeko ng'ogipaakinga. Nga bagiyita Musa 1, Musa 2, Musa 3, Musa 4. Kuliko manyago. Abali bagamba tasobola bakitandika okukola ku geeti. Nga geeti za kunyiga kodi 184916 nti ng'oyitawo ate nga n'eyokubiri balowooza bayise kwesooka nga n'eyokubiri balina kuba na kodi nga omutaka gwo gwe bazze okulaba oviireyo mu ttawulo ogende nti baani abo. Buno obulamu bw'obanga tonnafa bisoboka. Ne bannabbi baatoba. Nabbi wa Allah gwe bayita nabbi Dawuda alayhi salaamu omulimu gwe yakola yalinga musajja ng'awa holding. Nabbi mulamba kiwaako obubaka naye ng'omulimu gwakola asobola okuwangula yakwatanga bigaalubindi n'ayambala bi ovulo n'ayokya ebyuma asobola okuwangula. Teyawangula. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yalina abalabe ne batuuka n'omukwata ne basima ekinnya ne bamukasuka mu muliro. Teyawangula. Allah n'amuyita na mukwano gwe. Musa alayhi salam okufuna omukyala Firawuna yali amugobaganya abadduka sallallahu alayhi salam n'afuna akaana akawola keyagala n'akayambako mukayambako n'ataasataasa ebyali awo byali biwanvu kiso tubiyita muyisi naye bwe yatuuka ewa taata w'omuwala omulimu gwe baamuwa gwakulunda nsolo asobole okufuna omwana muwala. Emyaka n'emyaka alonde embuzi ente alonde ebiki ebisolo basobole omuwa omuwala. Okufuna omuwala ow'okuwowa yasooka kulunda. Musa teyawangula. Anno oyo obuwanguzi bwe bwayitana ku muggo miya muggo bwe guti. Era yalaba Firawuna ng'atabusa abalaba alina bangi. Firawuna alina amagye, Firawuna alina abalabe, Firawuna embooka alina, Firawuna alina mundu, Firawuna alina byonna ebifuula omuntu omuwanguzi. Musa yagenda okulaba nga Firawuna atabuse emisota gijja mingi. Allah n'amugamba suula wansi omuggo, gusuule wansi. Yali agulundisa mbuzi. Bwe yagusuula wansi ne gubojja obusotasota wonna. Firawuna n'ayagala Musa Firawuna abaamugobaganya adduka agenda ku mazzi. Allah n'addira Musa n'abagoberezi be bonna abaagumiikiriza abanywera ne bamugoberera Musa alayhi salaam adduka atuuka ku mazzi magezi gamwesiba. Allah amugana edda bawa omuggo n'abba omuggo ku mazzi. Amazzi ennyanja n'ekola amakubo 12. Musa n'ayitawo n'abantu bonna abaagumiikiriza. Firawuna agenda okujja yali omulabe yasigala. Nyanja yamumira bumizi. Bagenda bagoba. Allah abateera amakubo ku nyanja nawe gatali. Baabali balooza nti bagalina bakuba enduulu ng'ate mmwe mulina okugataasa. Temubalina nga bali babalwana kati bababuuza mukikola mutya. Tobangako na message. Ino omusajja omuyambitanga criminal oli mubi jabba munaku tolina magezi. Gwe njagala nkulabeko waliwo ne yabuuza musajja wange yali musomesa n'agamba musajja wange omu yali amusomesa namuga gwe njagala ndabe ku mukyala ali kufumbirwa ogenda kuba musajja munaku. Agamba musomesa agamba muyizi. Omuyizi yaŋŋamba nti seeka ekintu ekyo kyankuba bwala n'andaba omusajja ampisiza si bulungi okuŋŋamba ekigambo ekyo ogenda kuba munaku. Yaŋŋamba ekigambo ekyo kyeyaŋŋamba ate kyekyampa amaanyi ngenda kuba munaku. Muvuka bamuyita Ediweyo omuyizi waffe namututte n'emaka mu Desemba. Naye omusiraamu oyo teyaggwamu maanyi yanywera n'agamba nti waagambye kale. Wallahi wakeera ku makya n'ayita omusomesa n'amutwala mu bbondi. Oyo yamugamba ekigambo ekyo namugamba masita badde nkusaba olonde emmotoka gy'oyagala ogitwale. Kati abaaliwo bonna bonna n'abanjulya bano ono omusomesa wange yansomesa bwe twasomeranga yali musomesa wange. Okumanya nga omusomesa taggwayo bano Shafiiki bano. Somesa n'agamba abaaliwo baneemukirize nange mbanjulire bano be bayizi be twasomesanga nga tubalabiramu ddala omulamwa ti be bagenda okuwangula. Yamugamba nsigende Allah. Bano be baana be twali twesiga n'amugamba nakulabamu omulamwa era gwobo wangu bonna balinga ku gwe nasibirangako. Naye yamugamba gwe ogenda kuba omusajja munaku. Kati abakumalangamu amaanyi tebakumalangamu maanyi. Goyina kunywera mugenda kuwangula inshallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين كل ذنب أتائب من الذنب كما استغفر. الحمد لله رب العالمين. أنزل الكتاب وأحكمه وخلق الإنسان وكرمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه والصلاة والسلام على من كتب في السماء محمود وفي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أبدوا الله استقامة منويري byonna bimukora mwina kuba basajja banywevu mwina kuba bakyala banywevu. Ono tewajjika ate buli muntu yamanya engeri gye yajjamu. Buli muntu yamanya engeri gye yajjamu. Jo nabadde ne muganda wange oyo Abdurrahman Mawejje ne Sheikh Ismail Ankata twabadde tulina gye tuva eyo simanyi mu gundi esinga obunene eyo Moro. Naye omusajja yatuvuze mu Uganda amaze wano agenda myaka 3 yanyumiza engeri gye yayingira South Africa nga tebyali byangu. Omusajja ali bulungi kati naye yayita mu nsi nga buli nsi bamukwata, buli nsi poliisi mubaka, buli nsi. Nyolwalira alhamdulillah kati alina obutuuze muno ennyonyi agirinyanga bw'ayagala. Wallahi omuntu atagenda kugumikiriza tajja kuwangula. Inna Allaha ma'a sabirin. Allah ali wamu tuleme kukyogera boogezi. Allah ali wamu n'abagumikiriza. Musiraamu kkiriza ogumikirize akasengejja ka Allah kagenda okujja ng'oyita mu kayite. Allah atunulire enkokola ze bakuba, atunulire enkonyogo ze bakuba mu mugongo, ebigambo bye bakwogerera, bye bakutemerera, bakuyita omulogo, bakuyita omuyaaye, bagamba tajja kusobola, byonna bibakalire ku mimwa nga Allah akusengejja genti kati genda ng'akutadde. Buli muntu yenna omuwanguzi ayita mu kukaaba. Nze mpagira omupiira naye siina ttiimu nti eno gye mpagira. Buli ttiimu mbaamu bantu bempagira ate nsooka kumutegeera bikwata ku muntu. Ndi omu ku bawagizi b'omusambi gwe bayita Sadio Mane. Sadio Mane muwagira. Simuwagira nti mupiira kije naye embeera ze ne gye nvuddewe andeetera okumuwagira kozi azza inspiringa azzaamu amaanyi tikisoboka. Yali ewaabwe Senegal we yagenda osambira omupiira Kasaawe baasookera ddala baamugaana gali mbigere noga tojja kusobola. N'agenda mu katawuni akaddako ekyalo ne kimusondera engatto. Sadio Mane asamba omupiira nga bamusondera ngatto. Bwe bamusondera engatto teyagwamu maanyi n'agenda mu maaso n'osamba omupiira. Sadio Mane n'alemerako. Olwaleero we twogerera Sadio Mane yakoze comment oyiseonozi omwezi nga gumu ne bamugamba okompitinga kusinga ani naga si kompitinga kusinga muntu yenna wabula nze buli lwe nnyingira ekisaawe omupiira ngusamba nga tageti yange mmanyi ku mugongo gwange kuliko abalala balina okusanyukira ku nze. Era ewaabwe gy'azaalibwa ku kaalo kaavaamu ajjukira bye baamukolera. Takwata za iPhone ze tukwata. Essimu zaakwata zonna njatifu. Naye lwaki agamba lwaki nkwata essimu ey'ebbeeyi nga kwenzaalibwa ku kyalo kuliko abasula enjala. Gwe bawulira statement sezo toyinza kwagala muntu oyo. Orphanage centers zimbye bamuleko basoma. Naawe oli kyakulabirako eri kyalo kyo gy'ova bonna batunuulidde gwe. Tojja banyumiza nti eno economy nayo gy'eri. Tambo ekyakulabira ku foono tujja weeks 3. Naye sola bwe gwe mukkirize mbalage ku message z'abantu ne bye baagala mbatwalire. Ntoma kuweereza message waliwo yangambye seeka embaga yange yonna etunuulidde gwe. Nange kanyinzi nakafuna tezimala yange. Embaga yange yonna etunuulidde gwe. Era yonna male swala
temugenda bugenzi olwa bagalo omanyi twazimba zungu balina sente mbawulira abenga nabo tubanenya kati olabanza olwawikisa 3 application ne message zenina olona abazze kuno bagwe bagala mbalete nange balete bandeta bulenzi simanyi bana nange nera bakula binga ndi ku airport oli yanyeseeka wallahi twalake South Africa nakoze kimu insha Allah neteka ne wimoji nga bwalise emikono tesababu sabiddwa andeta bwaligamba nti ndetayo mula nawe nguteekeko oleme wati yae tebakuwayo mmotoka eno n'ogimpa ina muwa gotomaite ni waliyo n'abatazirina nabo bazaagala tujja nabeno kyekituufu kati nzo wakise 3 wabangambira ebyo ate gwo amazeyo emyaka 7 mumanyi bizibu bayina sajja yezze Soweto mukwano gwange nangamba ebigawo bino seeka wange Samuel ebino mukale ku 7 nanga seeka ekituufu yaveeyo waffe Uganda emyaka nga 10 mabega nanga seeka gusobola kulimba embeera mbi ngasegase bikyagaana naye musajja munywevu musajja wange yangambye seeka sinakiriza wallahi yakoze statement yakoze comment yange seeka bino byonna statement yakoze nti ngenda kulwana okuva eno biidhinillah nga mama wange maze muzimbira mukyala munaku nino maluku kati noba neniyeyo Allah n'atakuwa bamubeeranga ebweru mubeere neniyeezo bamama bamwe bakuze banaku bakitamwe banaku tebalina wanika emikono muge nti Allah mu byobonkolera mpa ku busobozi wallahi tomanyi bwe bunyuma nga mama okusula mu nyumba nga tetonya nga gogizimbi ovudde eno otoba aya nabo gye bali abakyali abalamu nabo babasabira kubeera bulungi kati bw'omalanga okubeera bulungi mwana nabadde Uganda yali Dubai yangambye seeka emyaka gyange 2 gye nasooka okubeera e Saudi yazze kati Dubai gye nasooka okubeera e Saudi siina kyange n'ekimu nangamba mpulira bulungi nga mama wange namuzimbira era wallahi n'omulimu gwe yafunye Dubai kati gwa amaanyi baraka temwefaako mwekka mufenye ku bakadde bammwe bakitammwe baafa ne baleka bamaama bammwe mubalabirire ate omala omwezi nga mama tomuweerezayo kakulya essubi lyonna liri mu ggwe mubakaabira bukaabizi ne bwoba tolina kale tomukaabira kuba naye alumwa jjukira oluusi oyinza okuwanda okuba omulimba ne bwomugamba maama eno bizibu eno kati omutima gwagamba komawo mwe temulanga mubagawo omukabira gakomawo omutima gumuluma maama biri bubi obulamu naye oli yaŋŋambi musajja wange emyaka 10 yange eseeka gwe mbuulirako ggwe naye abali waffe bo mbalaga yakozesa nnimi zino za nkambwe mbalaga nti kyekyo obulamu kiriya ne mugamba oti bw'olina okukola era kyeyakoze naŋŋamba seeka engeri gy'olina omutimbagano ogw'amaanyi nkusaba onkubeeyo akafaananyi nga ndi ku mmotoka ye ey'amaanyi oteeke ku status ekampala bagambe nnakikwata yabadde akyayimirako nyinyo namugaa jama ŋŋenda yabadde jama namugaa agenda kati jama tolina kukkiriza bulamu buno obulamu life is what you make it obulamu kyobuwa Allah naye kyakuwa buli ogamba nti nja givuga Allah ajja gikuwa nja girinya ennyonyi Allah ajja gikuwa ogirinnye nja gizimba Allah ajja kuwa obusobozi ogizimbe mulina kunywera istiqaama okunywerera ku kituufu kasota nywerera ku kikyamu okunywerera ku kituufu temukkirizanga nsi ababalinza okuseka bangi lwaki mukkiriza abalabe baseke fa nabbi sallallahu alaihi wasallam muduwazi yatugamba okwekwatako yatugamba tusabe Allah ti Allahumma inni a'udhu bika min shamatati al-a'da Allah nekengiriza joli obutasekererwanga abalabe nga mpanguddwa nfuula muwanguzi basirike banakuwale Allah nakuwazanga abalabe bange ompessanyu bolozo mulabe wanyinza osanyuka nga ogipaakinze kale asigale nga agamba si bibyo oyo mubbi kumufere kw'abantu bamanyi South Africa waliyo baki bafere niyo mwana nambuza bano nga muna Uganda yali wano tulamu ofisi ngola muna Uganda kumweche kitegeeza muna Uganda okoyisa abazungu wala abantu wojja nawe nosoma kutuba ng'omanyisha wa diru ebasa jonova olabe Uganda gye bakuwensava Uganda okusinzira omusajja ono engeri gya ofisi zampisizaamu awo jamani ogenda kukavuga eki abembaga mu jesu mwengenda zimala insha Allah taala
era olwa abantu ova tebibeera afuta ssente nammwe ekiro kyabuntu nawe olwo obeera n'ova ewantu nga jamaani noogeza ova mu mmotoka ne bakuvuga nga ogenda ogaseeka togenda nnyo omusajja yinza okuba atuyita ngera omumotoka wumu tolina kuntwala sipiidi nga shafiiko n'empisa gyamusizaamu aho wandibaawo omulamwa neera buno obulamu busoboka wereete niyo ogembitadde bw'onoobita ogambe kati ntandise ekyo kyotandise ekya halaali Allah kyagenda okuteeka ekya halaali Allah kyagenda okuteeramu omukisa nga teweegomba nakudda eri insha allahu taala. Sola bwe ggwa tugenda sembere tufune edduwa nga bannayuganda ate edduwa y'omugenyi terina jjiji insha allahu taala nga bwe tusaba Allah abeere nga atuwanguza biidhnillahi taala. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب لا بسؤال ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. basabira Allah bafuula abawanguzi, basabira Allah ateeke baraka mu mukola, ateekemu omukisa abamalira ensonga zammwe zonna, basabira Allah bongere omukwano n'okwagalana, abakuumenga muli muntu omu, mubeere Abannayuganda aboogerwako mu mawanga gonna agali muno, ensi ez'enjawulo eziri muno. Basabira Abannayuganda bannange Allah bafuulenga mu musinga bannammwe, basabira Allah abagwire yonna gye muli, abali mawanga, abali Saudi, abali Dubai, abali Amerika, abali Canada, abali Germany, abali Italy, abali Sweden, abali yonna gye muli Bannayuganda, basabira Allah bafuule bawanguzi, yonna gye mubeere bambasada abaffe nga buli mulamu obulungi. Allah bataase okugezesebwa ebigeeso abantu befuna ng'ebigeeso by'abannamawanga abaagala entalo. Basabira Allah bataase okufiira mu mawanga. Allah bawe obuwangazi obungi, mufuuka abawanguzi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sallam. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.